Sajjera gwe kyoga best friend w'omusajja. Best friend wange mukazi. Wala n'omusajja gwe mmanyi best friend wo naye tugendere ku mukazi. I know ne sinika ebinnyo. Tugenda ku mukazi. Tugenda ku mukazi best friend w'omukazi. Omukazi. Best friend wo mulina okuba nga mulina ebifaanagana bingi. Oba oli woba olina boyfriend naye alina okuba nga alina boyfriend. Tobeera na boyfriend naye obeera ne best friend wo nga talina boyfriend. True. Aba agenda kukola ki? Kumenya wa. Baba bamututte dda. Anti aba agenda mutwalako amulyenga omulya. Mubeere nga mulina ebifaanagana. My bestie. Obaolyawo nga mutuule emboozi yammwe eba efaanagana. Bagenda okukola nga ye bestie. Ng'emabega ne family. Bestie. Bwe musoowagana bestie yabatereeza. Yakubira oli. Munange gundi yateeka kati bikya. Amuwa buli lugambo kumbaabaza. Muŋŋambire kansonyiwe. Era ebyo. Anti kati amukubira samuga jangu twogeremuko. Mbubambi Babaritah tomulumya nnyo. Yakoze esabwe musonyiwe. Oliwo jangu kunyumya nkubuulire Babaritah byasijja byangu byabadde ankola. Katuuka eri ng'ebigambo babikyusa. Bukaba naye. Nga babikyusizza nga bazze mu birala. Njala ekuluma. Munanga, I don't know why I'm over yawning. No, I slept late and yesterday I had a long walk. Meanwhile, what do I know? Weight loss cheta ankole. Meanwhile, kambuze. Kati tondeta kwa katijja. Mwali mutegeeza nti no, like, don't overkutijja. Yes. Because me I love PDA. Ochimu mukupi pachiganga, okwate ensawo yange, kati mu ngalo. Now, if you start saying that, tondeta kwa katijja. Tekwali okutijja we kutyo. Kutijja. Akatijja akalaga nti omusajja gw'omwagala nnyo. Omusajja agenze mu bbala ali ne ba boys omukubira amasimu. Teyakugambye gy'alaze. Obadde otya? Anti waliwo abatula tugamba gye balaze. Muleke ajja kudda kusanga ewaka. Osange n'akuba amasimu. N'akuba amasimu. I'm waiting for you. Honey, what should I cook? I know, right? Ate bagamba nti weebake ng'onyiiga. Naye gwe abakazi beemalako emirembe. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Sandike? Kale. Hi, lovelies. Welcome to Love Life on my YouTube channel, Doreen Nasasira. Agamba, thank you for liking, sharing, and commenting. Ginabasalama buntu ku TikTok. Thank you. And well, munasonye oluusi munaye ebirobawa intro kisinzira gwenze naye kati ero Babaritah twanyumiza dda kati intro ero ngena jibawa for the first time this year. Try to have inzeko ku YouTube and I think there was some good years back. So Babaritah, you're welcome to Love Life. Yes, I'm back. Back the door. Like how long? Oh yes, name brightening. I'm exfoliating. Please. But you look good. Please. Camera zimbo labanvu obukadde kiri wali banna cheba kola nena gamba it's okay. Omuntu asanga face to face afuna different version of me agamba oh yes. Like how long? They'll be okay. Ate nkyakogga by the way, so mukyanvu manyo obutama. Mujja kuba bulungi. Mbulindako mbumbunze kati tosobola kukyusa. Nice. Nagaseka. Hayirako kati ngafuna omusajja nga ngamba nti kati njagala okogge. Ngera nkogga.
No, takugamba. Akola atya? Gwe mwennyini olaba ng'alinayo gw'abuukidde omutiri noga Kale sisobola. Kati for you can change for a man. Bwatuukira okukusanga ng'oli bw'otyo. Kati just in case omanyi wala abalina opinions abasajja abeekaza. Nakugamba mbadde njagala oyeruke, bambadde njagala kunyaashi nga nnene, njagala ku hips. Omanyi abamu boogera mu sarcastically mu parent njagala nnyo omuwala nga akabuto kali eri kati faba obubasito ne tuvaamu. So would you change for a man? Nedda wamma oba wansanga nga bwendi nonjagala nga bwendi siraba lwaki ate oŋŋamba okukyusa. Okuleka nga nze alaba nga nkyuse nga nvudde wali we yansanga nga ngeze mba nina okulwana nzirewo wali we yansanga okitegeera mpulira so ate si kukyusa kuva wali we yansanga nzirewo akola ki watakusanga. Nedda So segeza you will never change for any man. waba yansanga nga bwendi Agume. Ate bw'obeera ng'oyagala kyuka because of you. Yes. But do you tell him no gaba then mpulira njagala kogga. Okimugamba oba osirika? Simugamba nkola byange. Sikulimba. Naye naye ndaba nga ngezzeemu nga ndaba yanfuna ndi mutini mba nina okulwana nzireyo mu butini. Wala abasajja oluusi waaba yakwagala ng'oli mutini. Tebaagala nnyo ate ogejje nnyo okitegeera. Yakwagala oli potable ate alaba ogejja. So olina osigala ng'oli mutono. Layini gye baakusangiramu. Naye bannange nje. Tolya nnyo muwala ogejja. Ajja genda anoonyeeyo nga bwe wali. Nga ye kyekifaananyi kyalina mu bwangu. Kyekyo kyayagala. I have a feeling lwaki tonjagala nga bwendi. I feel like oba ontadde ku bunkenke. Nedda yakusanga nga bw'oli n'akwagala nga bw'oli. Yes. Kati gwe n'otandika okweyongerako olw'emirembe otandika okufuuka bbaalo. Natulabye. Obviously abajja kugenda anoonyeyo oli. Kyokka bo bakyuka n'afuna ebbuto. Tebakyuka nnyo abantu abo. Tomufunangayo nze nali mufunyeeyoko n'akyuka. Omuddukako. N'agejja bw'ati ebbuto. Nange ne ngenda ne nga makaabo mani. Oh my God. Adange. Okimanyi obadde silent for a long time. How many years? Nakoma kati kankubuulire. Nga tujjeko biri ebyokubaatisa ne fiye ne nyimba zaali bbiri. Akyatubaatisa otufudde kapiira. That is not my song. Mukama nsaasire. No, ziri bbiri. Lindako kitongamba. Katijjo. Yes, tondeetako katijjo. Simanyi lwaki abantu bagamba oluyimba. Naye lwakuba ffe nze atera okuyimbayimba ku by'abasajja. Bagambye mu lwaki? Oluyimba balumpa nnyo olw'obadde ompadde. Olutaliwo. By the way. Naye. One more to but say someone else. Akatijjo tondeetako kazoole. Essaawa yonna essaawa. Kati nze nnyo n'enkuba ow'amaanyi. Omusajja akyuka. Essaawa yonna. Omusajja yekyanga. Yeah, it's like that. Nanze mbaddemu. Nakuba. Bwe wamala awo n'okuba akayimba akalala kali solo ng'oli wekka. Ow'amaanyi lwa ngoma nganda. Yes. N'enkuba landlady. Okulandedde twajja eri ku biici. Then ne mani enkuba ekiriga this year. Ekiriga. Yes, ekiriga. Atatoolosa. Era mbadde naakakizzaako olimba lwe nakoze ne Natinefan. Hello. Mwemola mu kayimba kali. So kungamba so lwatuuka. No, kwanga know you're also a songwriter. So you don't know the song? No, oluyimba by the way, Natinefan yaluwandiika. Banange Natinefan bambi njaganje eddoboozi alina kanakantu kakola. Era mwekali. Tuse wana kusiko. Natinefan. So yali awo nakukubira nakugana agamba Babaritah omanyi? I have a song I'm writing. Bakwatagana ne manager. Okay. Nankubira nangaja ntugende mu studio buli kimu kyawedde dda. Wow. Ne tugende ewa Giz Beats. Mawulira. Yeah, mawulira. Natukubira ekigoma Natia yawandiika olwo oluyimba. Natukola akayimba. Hello.
Hello. Wakora segeda letezo banyize ka halo kagundi kefunako kakoka kora segeda. Kora seri. Renkulaba rembala, renkulaba rendaba, baby boy on tade kunia. Make some time for me. Renkulaba rembala, baby boy on tade kunia. Make some time for me. Yeah, kakwa wasenga wagala nnyo awawatandika. Auntie hello. 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 Kati gwe damu nga musajja. Hello. 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 Yeah, what's your nakawera nenga amna o tusekuluna. Musajja n'atandika nzija. Nzikana nabo ka snippet ku social media ku TikTok nga bakolako makeup awo. Bechiso sinalaba na full video ya fulumya. Full video ya fulumya dda. Olima twataka 2 weeks. Kale twakaluta. Mwakaluta literally playing ku TV ezisinga. That's nice. Ne twakaluta. Nainzo ga twalutadde mwezi mulamba. And because of the buguni bawade mbotera ku TikTok, by TikTok na yajukira visual. Katobo kalaba noloza nti wabaddu walaba dda. That is nice. Na twakaluta 2 weeks. Kati like okay, kati gundi lukwata ku kikoza mshoba by the time someone calls you Agamba no jaga tuyimbe ku lulimba lukwata ku kino nakyo. It's about love. Goyagala nnyo mu feeling ani wakugamba nzija. Awulira nga ali wala. Osegeela regardless of that about wali tamudeke kiro. Akira After midnight ngo mukwano gukulumye bango owulira yaga kumala. Obanga ina ekikusiiwa. No that is the song. Mwena muba wesunga muno atuukako ddi katwalo wali wambuuza ndeeteyo kaki. Nemugamba soko teeka ku ssimu jangu n'obukebera ne KFC. Now everyone is asking obukebera bwaki? Kyenjagala kyembalagenda n'okubuuza ekisooka n'ekyokubiri bw'aba akugambye ndeete kirwa kyokateke ku ssimu. Mwaba tuvumisa. Nemugambye obufenfena kale kituufu nange sente nzaagala naye mwaba tuvumisa. Tuvumisa tutya? Omuntu agenda kujja kulwala kyo mugamba sooka ateeke ku ssimu. Sooka oteeke ku ssimu mbe musanyufu. Nkwetegekere. Gw'omanyi nga akasente olwedde katu. Abasajja bayaaya asobola okujja n'atakulekera yadde. Beekaza ate n'afuluma nga yeekaza nga yena kyamaze dda n'okutuuyana. Sooka oteeke ku ssimu jangu n'obukebera ne KFC. Kati sooka oteeke ku ssimu nga ssente nga mmeka. Kyekisooka. Okimanyi omusajja yakuteeteko emitwalo 2 ekinyanya nawe n'okikkiriza. Nti aba asoose ku ssaako nga njijjako. Jukira nze akulagirira mpetera wandagirira bw'otuuka awo kuku. Bwakuwa ntono nga tomulagirira ng'essimu ogijjako ssente ntono. Obadde otya? Babaritah wategeera ssente. Love etaliimu ssente naye nange tenyuma. Nze siibanga mbajagala ssente ne bavuma nze. Abakyala abasinga okukitinga lwa ssente. Ogamba bakitinga lwa kinene kiri awo. Ssente bw'oyita kufaako. Olina ebyetaago bye weetaaga. Kati munaye waafuna yamuwa. Nga ogattawo. Gwe ssente zireka. Aba ssente zo banna. Etaliimu ssente wamma. Sigala ne laavu zo. Sigirina eba tewera. Gw'omwagala. Nange sagala ate nze kinyiza lwaki Evans abalina okujjukiza nti nompa ssente. Can't you just think about it? Oyo tutawaana. Omuntu akwagala aba akuwa. Kuba aba amanyi weetaaga aba akuwa. Era mama bamanyi weetaaga talina nakulumya alumya ebyo. Jjukira aba akimanyi nti weemuwa agenda abeera musanyufu era agenda aba akola kyanneesunga. Naye gwe omuntu atakunze wamma totawaana. Abantu bannaye batama. Ebyokujjukiza mwana akujjukiza pakati. Gwenga ebyange siku. Mbwa byange ng'obyagala nga nze nga wejjuki. Okitegeera. Bannaye kakati obukebeza bakiti wagamba ne kondomu. Nedda. Obukebeza bwe businga kubanga mbeera seefu mwenna. Ate kati kizibu kye kiba. Anti embuto mpozi ng'omuyita mu safe days zo embuto.
kati gundi family planning waleta za akakebera ke kasinga okubeera omulamu kyekisinga oyinza preventing olubuto ate n'ofa olwaliro eyo so mugamba leeta akakebeza si kakebeza sirimu kukkanya tuli mu biseera bya ebola akakebeza ebola ndeka naawe segeera so olugira ng'ogamba jangu n'obukebe naye okimanyi waliwo abasajja beekaze KFC ayina kusaba nti wayembera KFC obukoko butono ebintu byalinnye mu kakaneeko so bagira baguma bintu byalinnye so kati ate jjukira bakuwerako soda ne bakuwerako ne chips era oba tosiima abo chips butono bwe butyo n'ogula sweetwise akakoko bwe kati sente zaffe zituluma genda ogule kiro ofumbe ojebulizeemu Babaritah dag sikuliima sinagaseka njagala tutulangayo omusajja mumwagaza ki ate twagala mulaba owange you motivate us osi oyimba nnyo ku love or you motivate us as your followers your fans omusajja owange bw'oba omwagaza what is tumanyi tunawe naye tumanyi tuno tuli osobola okunyirira bwotyo era neewuunya kati dodo okimanyi nti oswala omuntu akubuuza olinayo omwami n'ogamba toyina kati mbalimbe nga nti nina balimbe osobola nyirira bwotyo nga tolina kusaamu sente kiswaza kyo kituufu olaba naye simanyi yankwata nte zibu bambi mugamba akute ogenda kudiba kuba buli akulaga mukazi onanyirira ddala katanzadde okuŋŋamba nti nadiba teri yadde nno tonswaza nange onswaziza muganda wange akugatteko kukowedo ayina osobola ofumba ne mujjawo ofumba ne mujjawo osobola dorini pozi mujjawo yaba atya y'omulala nga muli ku musajja y'omu mubeera wamu labirira musajjawo abazze ne mujjawo ewaka oba abazeeka kati labirira musajjawo lw'omufunye mulabirire mwekyayagala aba alina kyatakoladde aba agenze zibe Babaritah alina ebboba eryo ndagala nga nze kaaliwo ate era aliwo wootuukayo dorini olina emyaka emeka omusajja agenda okukwana ddala ogamba tafunanga mukazi okuleka nga yafujjafuna ssemwandu waliwo abajja ne bagaba bali singo nebali singo naye ng'ali mu 40s nanga mbali singo anti manya ssemwandu ogenda afuna ssemwandu naye ngaoba obanga ayinayo abaana tasaasubira musajja ali mu 30-40 kubeera nga teyawasaako obanga talina mukazi okitegeera aba akulimba yes ayinza obaayo naye nga baayawukana obanga balina abaana era oluvannyuma okijjukira okitegeera nfunayo beera sitade obeera funayo nze siri singo wamma sinoonya naye ng'oli lwalindeko ku musajja omusajja alina okunwanira mukazi omulungi bamulwanira ddala ng'ate yakuteekamu ssente nti omusajja alina okunwanira so sinze kulwanira musajja kiba tekijja anti batugambe ennaku zino babbula so bw'omufuna bw'oti mulwanire ategere nti kola bimusanyusa ajja kukulwanira ogenda kukola ebinyiiza akukyayire ddala omusajja kola ebimusanyusa omusajja muvunnamire bana bantu mbosola omusajja omusanyusa omusajja yes naye omusajja abeera wali mirembe abamu bagamba baagala mirembe tebamanyi na mirembe kyeki ye aba amanyi bwawulirira emirembe so emirembe according to you like muleke akole kyayagala all that shit gy'akola tomulondoola omusajja akola shit oluusi aba alina ensonga simulondoola muleke akole byalondoola musajja gwe muwa ekitiibwa kye kola byayagala olaba tomusaba abeera mu nnyumba nga mwenna muli basajja mulina okubaako awa respect munne omukazi olina okuba omukazi omusajja asigala musajja onamuleetako akajanja agenda kukola ki kutulika akaabe omusajja wange enkeera ne mubuuzaako kumakya ne nfukamira naye no nga mubuuliza jjukira ali wala
No good. Nenfukamira ne ndaba ku video nga mbuuzaako bebe wasize otya ali wano Mama kiki ekyo ky'oba ofa ng'olwo maama kiki kye twegayirira ndeka naawe Babaritah babazaako ate nakufukamira ku ssimu mpisa ki empisa sigala mpisa ategeere nti omukazi wakyalina empisa eyo banaavu era tobikolera gw'otayagala era bamanyi mukiwuka waliwo nno ababikola ye ng'amanyi abaza ng'amanyi kyabaza ate Babaritah obuyaye bwe Bernard oba obaza ogamba no kanjira neebuzaabuza ali kikwako lumu singa obuyaye bwange obulabira Doreen nkumanyi Babaritah Doreen abalimba abamanyi bamanyi jukama nze mirembe eddembe eriri kunzi Babaritah sirimu siragaseka Babaritah kimanyi nti nabasajja ennaku zino kati gwolinayo abasajja batya okukwana nabatya okukwana n'abakazi kigenda mu maaso tebakyategeerekeka otuvuddemu bw'otyo abakazi ennaku zino muliwo miti abakazi baliwo miti tetusaaga temusaaga osanga omukazi Doreen ng'alina bbaawe kale katugeze ng'ali bweru naye ng'amuwa buli kimu nga musajja atwalye yakola asiiba akola jjuka tebaagala laga mirimu gye bakola egimu gibagiswala kituufu naye ng'akusindikira ssente buli wiiki naye ng'omukazi asiima mu bwenzi ng'akasente omwami kaamuwadde kaagabira ku basajja oba owulira otya kiba kiruma tekiruma kiruma naye nga omukazi oba ofa kimpozi wangambye aba alina ekimusiiwa aba alina ekimusiiwa ndowooza kati omusajja ajja n'akukyawa n'akulekawo n'agenda n'afuna omulala aba abadde ki aba waliwo abamu nga ndoza just a habit ng'alina libido eri waggulu abasajja abamu nga ye takuta je kenyini n'agamba oba kiki ekinyenza nga naye takimanyi yes there is that man waliwo n'omukazi nga naye alina high libido gye bali abakazi omusajja ye nga takuta omusajja ye bagamba omusajja tebamubalira ki mbu baana bakazi n'abakazi n'abaana tebamubalira ne kati gwe omukazi gye bali nno munnange osobola okusavinga abantu abasatu omukazi ate nga olina w'osinziira osaaga odibye tosangangayo omuntu alina high libido naye nga libido si ssente sente zitutudde wala abakazi mwagala nnyo ssente sente zemuteekoleredde mama ng'otulangudde obeera nga obalira kuza munno ate banaffe bayagala byayagala nti waliwo akussaamu ate n'omulaga nti igwe zaakussaamu ate naawe ozissa mukawo kasajja ka booda omanyi I think okay sente yes tuzaagala but omanyi ne time tugyagala time waliwo wotuuka ng'oli time takuwa time ne kati awo osalawo ogamba kanfuna owa booda wange mpa time tampa ssente owa booda wange kimu abakazi tebeenyinyala maama agamba abaana baba balina waaka obuvubuka obuto obulawo ngeri simanyi gye bulina inbox bakutawaana eriyo gwe batatawaana kati nawe buwa obudde ataliiko ssente so for your age is not just a number, you don't care. Ate saagala muto gwe nsinga bukulu balina mulagayo nti amubazadde ate saagala yenkana na muzeeyi wange ye bannange muzeeyi mugaye kuleetedde muzeeyi muno nedda baba ng'akulabirira ebintu byakaayo wakulabira munaye muguma muzeeyi alina mukwatawo sente oyiiya olaba oli awasa wa 89 oyiiya n'obeera n'ekintu kyo kasabira omanyi survival for the fittest kasabira ng'akulabirira ate situkawo Doreen tosobola omanye kuzuukuka ng'olinga yasuze n'ekiwuggulu abasajja abazeeyo bavumye bwe batyo so to you age is a number someone young and someone too old you can't saagala ate gwe nsinga bukulu aba muto
njagala omuntu gwe tubalansinga kalansingako. Okay. Naye kati sinoonya era. But single daddy, you're fine with a single daddy? Ndi contented. Contented ebyawa twale eri baba. Dorine sinoonya. Babaritah. Onsindikira. Ndi okay sinoonya wallahi. Utonsindikira sinoonya. Toyagala kunoonya. Ndi okay mwana gwe. Musinoonya. Abakazi bambi be basaamu ssente. Omuyaya ali eri akola. Akwa buli kimu, akwa school fees z'abaana, akwa buli kimu. Naye n'omujooga. Va ne kumujooga. N'akukwata. Ng'oli mbwenzi. Kiruma. Kati abo abakyaye famire zaabwe bw'ojja ofunako. Watugira akantu ka landlord banaye twajjukira that whole scenario whereby have you ever dated a neighbor? Era saagala akumalako emirembe nti bikaseera abakukonkola ate nga takwayadde ekikumu gwe n'ofumba ye najja n'alya saagala Bayiza we tebagaba yadde ekikumi ate aba ayagala ofumba omuleetere ajjeewo nno n'akupikira ewuwo banga ebive baya n'ebintu ebyo ebyokwepangisiza nedda ofuuka nakyeyombekedde wekka mbu n'akupikira ewuwo nga gwasaamu renti. But then kale gwe weepangiza sekeza kati omusajja okola otya tomukiriza kujja wo? Nze seepangisiza negwaye nina omusajja buli kimwaki. Emboli wa musajja. Babaritah. Nze nsasula renti gwe ojja ompikire mu nnyumba yange. Ngaye tosasula renti. Bannange. Ejjooga eriri awo. Kisa sirina ekyo. Kabuleŋŋane. Nfumbe n'okufumba ku zange. Yajja na boxers ze n'obugulu. Nangeze yes. Era ogenda yo oba? Nze kati nze I don't first of all okukkiriza okulaba n'ewange nina okubanga tutamuddeko olugendo with you yeah nga let me say we've been together for like literally maybe a year nga nkwesize I can show you where I stay where I stay as in okoma ku gate toyingira munda kubanga kinafuna nakifuna ogwasooka once wafuna ki tugambeko nze ntero bagama nafu like some guy for 3 months but I thought nani manyi nti bali tulaga but I was still youngish naye I learned my lesson nagenda okanga sebo nze ateekamu mu byokusaaga nga ayinza okubirisimu nagamba babe tonyuma nga babe okimanyi leero nsiibye waka I didn't move and I'm very hungry bw'oba ojja banisaba ojjayo like chips and chicken me yes on your Monday ate kati munange enjala emulume njala tegenda muluma soko teeka ku ssimu jamu n'obukebera ne KFC nze byotabireeta wamma amaze okwata ku ssimu ojje n'obukebera kondomu ne KFC awo tudde ku kirala tesigeza ne bagamba enjala ennuma ogamba leteeka ku ssimu ate aba tayina ojakola ozakola okulabako aha oze kundabako ofuna eki kati nze ondabako nenfuna ki azimisa nyo abika mbimizinza simisinga mwavu kati olwo otuuse bannange nagasakambasi olaba ebintu sooka oteeke ku ssimu ngenda kuwahaga ey'ekitalo enkwe buli kimu nga mmanyi nange ndi very happy sikulimba ng'ogamba yes love naye etaliimu eremwa etaliimu ssente etaliimu kabuuki nedda I don't sikulimba oleshaminzeko toothbrush naye ne partner oba nti kati mukiisinga mwenna kati toothbrush have you ever shared a toothbrush with your partner n'ogamba you know what gendala teriiwo oba love just love ng'erinnye towel nemusharinga towel a towel that is okay waba muntu wange buli kimu tukisharinga kubeera tubeera towel I would understand a toothbrush yes kati ate wakukiisingira
Yes. Toothbrush eyo. Abamu tebazooza bulungi kutukula musigalamu obuntuntu mu brush ngera okozesa. Kati nkubuulire. Toothbrush eri okay naye akamwa k'okiisinga. Acha vula omuntu awunya akamwa kati bw'oba mulina angawunya akamwa okola ekyo mugamba. Omanyi bafune. Akamwa mukozesa ki? Tuba tomanyi. Dorin. Bw'oba tawulira muntu awunya akamwa. Munango oyinza okubeera n'omuntu ogusoose n'otakawulira bulungi. Nakabana kiss. Mama nyawa. Kale, just case scenario, would you tell them? Or how would you tell them? Yeah. Waliwo oli munange by the way, waliwo oli nga ye tamanyi nakumanya nti awunya n'akamwa. Mbuno nga ekirwadde kiva mu lubuto. So what do you tell them? Oba ogula nawe mpulira mbu ogula akasenya biki. Nze nkutereeze. Omala dduke. Nze nkuddukako nga bukyali. Nina kutosa kutereeza musajja. Sina naye nkutereezaako biki. For example, olaba abasajja abajja mu bulamu bwabwe nga they don't know how to dress up. Nga naye nga balina ssente. They don't know style like they're not stylish and all. So tosobola in your head. Styling ansobola naye awunya akamwa sijja sobola. Ate kakati it's the same thing. Gwe muddaabirize obeere naye nga tawunya akamwa. Then omusindike whoever will pick him. Bwoba kikoteyo then well and good. Bata kikoteyo ng'omuweereza yena n'abamwagala. Ani afaana oyo mwana wa maama we. Genda osaaga. Nze ndeka amasajja abakazi bali eyo batereeza basajja. Amala adduke. Yagwa mutadde ku map. Omutereereza omulala naawe wo bali eri bali mu kutereereza Babaritah. Entereezaako awatinitini. Wewagaana. Wewasukkaawo. Waliwo awatinitini wotereza atenga. Ntereereza ku ggwe. Ntereeza ntya. Leeta ssente z'okutereeze. Ssente zizo zezijja okusente. Mbuleta ssente kutereeze. Leeta ssente kungula ebintu. Leeta ssente. Akasente kukaleete. Tugule ebintu. Tugule ebintu. Leeta ssente tukole shopping. Leeta ssente kukoleza engoye like. Leeta ssente nkutwale weba kati ssente. Ezo zikola ddi kale? Ziba zange. Anti zikola kimanyi they keep asking. Ssente z'ekikazi zikola ki? Kati ezo zikola ki? Zikola ku kikazi. Waliwo ekikazi we kyetaaga ebintu byakyo. N'ekisajja kiba kyetaaga ebyakyo. Ekisajja kyo kirina okufa ku mukazi kubanga ekyo kyatondebwa. Okitegeera? Ziba za kikazi. Ekikazi kiba n'ebizibu byakyo ggwe. Ebizibu byotalina gamba musajja. Okitegeera? Waliwo omusajja namulaba juzi n'agamba naye n'obeera n'omukazi. Naye ng'alina n'okujjukiza nti ayagala paadi bupaadi. Abo naye bakyesusa nedda Doreen. Waliwo omusajja akugaana okukola. Ya gye bali abo. Otuula waka. Wamma musabe paadi. Bw'aba akuganya okukola. Nga tokola buli kimu yalina okikuwa. Musabe akuwe. Naye oba okola ate naawe tokisussa. Bannange! Ate ez'enviiri bwe mba sikola nazo nzimusabe. Tokola olina okulabika obulungi. Musabe buli kimu kuba yasalawo otuule akuwe buli kimu. Naye wemba nga nkola ez'enviiri wasi nawe nzeetuuseeko. Si ekyo si buli. Okola. Ez'enviiri tozessaamu nnyo. Kitiibwa kya musajja okulabirira. Otambula ate n'omukazi nga tewamuzibisizza kaviiri. Okitegeera? N'otandika omugamba you're smart. I like a woman who is natural. Kumbe. Abatayagala aspending. Olaba kati ndudde okukola enjala. Maze like a month. I like a natural woman. Tamanyi nti it's just me giving my nails a break. Okwate munda onyige ettooke, which is not bad. Owunye galiki. Balomba noonye omulala ali lezi. Nze ekinyi. Bw'okola emirimu goli ku girlfriend level ng'ogeza omukyalira. Nze Doreen nendekera siri kikola. Ali ku mmere yo. Myaka girya. Ategeere kyatwala ddala. Olaba nga bwe yaboga muno buli kimu basobola kuba ssente kati nze tugenda mu ffumbiro tulina. Babiri. Tufumba. Edda nze oba oguze ebintu. Osegedde. Nanagambye maneeso ogula ebintu. Ngenda kufumbira bulungi. Osegedde. Bakola ebintu ebyekyayi bye mukola mbu naakugamba genda mu supermarket.
Oyina akyakukwana sente ezishopping golesemu extra wange. Siganye maybe bo bagamba you as women, we girls, ladies otuuka mu supermarket n'ogamba ha opportunity n'ogula paasi n'ogula pako n'olyoka ovayo ng'oshoppa ebintu nga ningagamba shopping abebadde talina waka eddahaatiisa gye bali babikola era abasajja basinga bagamba bannange osasula naye oba toziyina bwekibaluma. But I think the best thing to do omwabuwi sente n'omugamba tasukka zino sente. Omukazi watuukira ekola ekyo kitegeeza oba oganya ogula ebintu ewaka. Naye aba biguze ewaka kye kiba kikozesa ekyo. Naye gye bali nno tabikkiriza. Sibikkiriza yabamu nze nkuleka mu supermarket. Mpetera eri n'enziruka. Ngenda olonze twateesezza. Olaba waliwo abadictatinga ne ku mmere nga mugenze out ku date season n'akugamba mbu side okoma wano eri togendayo. Tegeera muno obusobozi bw'alina. Okay, lwaki kati ntwala mu restaurant hotel gy'otasobola from day one ekimanya abasajja balimbalimba nnyo ttala restaurant gy'osobola. Zeba naye muno wakugamba tukoze tulye bino eno byebyo. Mpozi nga naawe oyongerako. Mpozi wagambye nti ne ka transport kalina obbeera era okyayagala bako transport. Sooka oteeke ku ssimu. Nga tebagenda na auto. Nange. Kati oli muyaye buyaye Babaritah. Omusajja akuyise out. Mugenze out for the first time. The first day. Oteeke ku ssimu. Then okwate ssimu omugambe nteerako sente ku ssimu eza transport. Si gwe amugamba n'omugamba njaga wentereko ezinasiba enviiri enkyanzigye. Manyi mwekaza. Nedda nkubuulire abasajja abamu waliwo Katonda abasajja be yakola oba be bali gento. Abasajja abamu bategeera Doreen akubira essimu n'akugamba enkya ngenda kukulaba naye kansooke nkusindikirayo zino. Bannange nga kusindikidde kwetereeza. Kirabika mba mutudde bali ku date kyosooka omubuuza ogaba ssente oba nedda. Sikubuuza. Oba you gauge for the first day zaakuwadde n'ogamba olaba mpadde zino ku first day. Ekitegeeza weeks eziddako awo agenda kummanyiira. Nedda munnange mulimu abasajja abategeera amanyi abakazi kye baagala. Abasajja kwebuzaabuza bamanyi kye twagala. Sente. Abasiba beebuuza nti oba abakazi mwagala sente. Mwagala sente. Nabudde. Naye nze ekyobudde saagala nnyo sente. Abakazi twetaaga sente. Naye batubuuza oba tuzikozesa ezo. Gw'ogambye eza kikazi. Kibamba njagala otunnyonnyole z'olemeddeko ennyo. Kiki ky'ozikozesa? Because you keep saying, sente za kikazi, sente za kikazi. Kati zange. Do waliwo abakisussa. Abasajja tebamanyi ti ebintu ebimu abakazi babissaamu ssente. Doreen okufuna omukazi nga buli kimu kiri kiriya n'enkya n'omuyita aba alina kye yataddemu. Okitegeera nange nva eno nga neepisa enkola ki nze gye nkulabe ebintu bibeera swiiti okitegeera kati gwalina kyeyeetaddemu mpulira kimu kiri kiriya kati wobeera teweeteekemu tebakugobye naye bannaye Babaritah sooka oteeke ku ssimu awo kale tuba tulemera abakazi. Teeka ku ssimu sooka oteeke ku ssimu gye n'obukebeza awo gye naye ng'ekisinga sooka oteeke ku ssimu awo twogere. Kekati abakazi mbagamba oluusi mbagamba mpola mpola. Nange banange ebintu byokudatinga omutali stingi tebinkolera. Obaana musajja nga ali stingi ogamba kakati ate jjukira baagalirawo bo tobanyumiza. Okimanyi ogamba omusajja ogampamu emyezi 6 n'agamba nga ninda kyekyo n'akoleza. Nga lwaki ogimu omugamba emyezi egyo? Kati nkola ntya? Kale emyezi 3. Nkola ntya nsirika? Sikola omuntu atambuza obulamu olaba nga bujja ttambula.
Gomudram. Izo butalwa. Ungela tebijja kukola. N'olwawo lwakuggyemu n'akugoba. N'oyangulwa Agamba. Ana ngolede dizeko mutali boring. Gabo sibasobola. Sesa yadde naye n'ogamba kanoonyese ku gye ziva nga teri oyagala mu impressinga n'ogamba omuntu kyokka ye nga kulagalaga kunyumya ssaawa nnamba oba bbiri. Aba yakulira mu zoo. Omuntu atasekaako naye aba ali. Nga tasesa. A man is supposed to have that sense of humor. Naye waliwo omusajja ng'ali boring. Lord Jesus. Genda kwaza stories tebinyuma. Mana kudduseeko dda. Abowa? Naeza kwanga abowa naye is a nice person. Just nga tamanyi conversations nga tamanyi ng'ejayinza. Abatakwagala bwagezi. Amanyi kyakwagala kera wanaamala abajja kuddu. Ate how? Waliwo abasajja batamanyi sesa nze nkubuulidde. Naye ng'ofuna omusajja nga tamanyi kunyumya. Okimanyi waliwo omusajja nga abasinga tebamanyi kukwanda bamanyi abasajja b'e Uganda. Oba wagenzeeyo otya? Gwe oba wamwekwanidde? Ate waliwo ab'essente. N'akuwa ssente? Nga yakwanisa ssente. Waliwo akukwanako katono awo. Yakwanisa ssente aba mulungi. Sooka n'enzirya paka wovaamu kigambo laazima. Kati awatuwabeerawo true love naawe. Nze kati gwe ompa otya ssente n'otangamba kiki? Ye simba nkitegeera ssente ozimpa mba manyi kyoyagala naye kati gwe oli kasiru atayogera. Bw'owulira nga nziridde nnyo ng'ovaamu. Bulabye otyo kyeralabye. Kiki yabadde wabweru. Mabega sorry yabadde ne babbadeezi be bayita ba bestie. Kabadde ku TikTok nga katambulamuko. Badde mu US badde ba American chika ali awo. Nabuuza gayi ng'ali emabega akuteeka video. Hi guys, meet my man. Sajja nga yeebuza ali bw'ati yeebuza. Katulagize n'amubuuza nga babadde be bali mu maaso ababiri ndowooza bo atudde wabweru. Mbu do you love me? Ani abuuza? Omuwala yabuuza. Ulira omulalu. Sajja bwe yeebuzaabuza ansalo zange ebaayo. N'agamba no, do you love me? N'amugamba yasise n'amugamba nakuwulira. Mukwano gyange mu maaso gyekuwe n'agamba kabawulire ate obeera nawe obeera nange bityo nga mbonjagala kyobaa ndi mu kukubuuza do you love me? Mom. Ekyalabye teyakigoze yabadde amubuuza nga okulaba. Yali mbi. Nawulire nga nze aswadde weeride ngamba okubuuza omusajja do you love me ekintu ekyo nga ki I feel like oba weetadde value once. I know sometimes twetaga we need to know what twetaga assurance but why would I go that extra mile to ask a man if you love me? Amaze naye ebbanga kigoobuuza do you love me already? Obadde okola ki naye at that time? Do you love me for real? Aliwe yambuuza mbu nabagamba mbu essaawa yonna bw'omusajja Essaawa yonna ye wali mutegeeza nambuuza mbu kati we yeekyanga tuzzeeko ki? Wamugamba otya? Nga tufuna omulala? Namugamba nedda naye kye namugamba kituufu. Omusajja we yeekyanga n'afuna omukazi omulala. Kati katugambe abadde akulinamu abaana naye oba takulinamu baana doine genda osooka osirike okomewo kimaafiya. Kati omanye nti n'oli ku mission. Omuleke oli asooka amukaddiyeemu. Osooka n'omwesonyiwa gwe n'omuleka nakola kyayagala. Komawo ng'oli bulala naawe n'ofuukako ki? Priority. Kibanda. Kati awo bw'okyaye side chick. Waliwo yangamba mbu oba side nkoko. Side ddaaka, side mbaata. Mulabe basobola boogera ebintu ebyo nene. Komawo kimaafiya nga naawe ozze kukaabya kwoli gwe bazizza gwe baakuzzaako. Kyova olaba nze nkubuulira ebintu bya bestie. Tonyumiza. Mbu this is my best friend. I don't actually subscribe to that. Your best friend? Abeera musajja era gwe kyogamba best friend w'omusajja. Best friend wange mukazi. Olaba omusajja gwe mmanyi best friend wo naye tugendere ku mukazi.
Dorini tonkubya. I know ne. Yeah. Sinike ebinyo. Tugenda ku mukazi. Dorini ngo. Ndikisina tugenda ku mukazi best omukazi. Olaba omukazi. Best friend wo mulina okubanga mulina ebifaanagana bingi. Oba oli woba olina boyfriend naye alina okubanga alina boyfriend. Tobeera na boyfriend nina obeera ne best friend wo nga talina boyfriend. True. Aba agenda kukola ki? Kumenya wa. Baba bamututte dda. anti abagenda mutwala amuyendo mubeere nga mulina ebifaanagana. My bestie. Olyawo nga mutuula emboozi yammwe eba efaanagana. Bagenda okukola nga ye bestie. Ng'emabega ne family. Bestie. Bwe musoowagana bestie yabatereeza. Yakubira oli. Munange gundi yateeka kati bicha amuwa buli lugambo kumba abaza. Muŋŋambire kansonyiwe. Era ebyo. Anti kati amukubira samuga jangu twogeremuko. Mbubambi Babaritah tomulumya nnyo yakoze esabu musonyiwe oliwo jangu kunyumya nkubuulire Babaritah byasijja byangu byabadde ankola. Katukeringa ebigambo babikyusa. Ndikaba naye. Nga babikyusizza nga bazze mu birala. Njala kuluma. Munaga, I don't know why I'm over yawning. No, I slept late and yesterday I had a long walk. Meanwhile, what do I know? Weight loss cheta ankole. Meanwhile, kambuzi. Kata tonde takwa katijja. Mwali mutegeza nti no, like, don't overkutijja. Yes. Because me I love PDA. Ochimu mukupi pachiganga. Okwate ensawo yange. Twekati mungalo. Now, if you start saying that, tonde takwa katijja. Tekwali okutijja we kutyo. Kutijja. Akatijja akalaga nti omusajja gw'omwagala nnyo. Omusajja agenze mu bbala ali ne ba boys omukubira amasimu. Teyakugambye gy'alaze. Obadde otya? Anti waliwo abatula tugamba gye balaze. Muleke ajja kudda kusanga ewaka. Osange n'akuba amasimu. N'akuba amasimu. Sawa meko obadde ki? I'm waiting for you. Honey, what should I cook? Nno gw'ogamba. I know, right? Ate bagamba nti weebake ng'onyiiga. Naye gwe abakazi beemalako emirembe. Nange bwe ndaba yeemalako emirembe ye tagenda out n'abeera waka nasi. Batakulekedde ssente z'awaka. Naye waba azikulekedde fumba ky'osinga okwagala olye. Olye. Omuteleke. Wetwale even out. Go out. As long as byokola tebiri ebyekisiru nga tokola bibi, just go out and have fun. Okubeera out oba omusajja yagenda out abiri nga ali happy. Kituufu. Bambi obeere ewaka weemaleko. Ng'oli miserable, then otandika okususpecting, otandika okupolicing around, otandika okunoonya masimu ge. Like, woman. Buulire mukwano. Teweemalaako mirembe. Fumba ky'osobodde weeriire naye. Teweemalako mirembe. Mr. Man. Si waakugenderako. Ayino era nze amasimu gabe nageesonyiwa. Oli ogakebera. Ngolo gwe nabeera naye anti twali twagize enamba yaabwe naye mukwano. Message zibeera kulina kulaga ate akugamba n'akubuuza naga kati ate nze nkoze eki nakye nkoze. Message zino olaba kyakoze. Simu galimu ebigalo. App ya WhatsApp erimu ekigalo. App ya TikTok erimu ekigalo. App ya calling erimu ekigalo. Facebook, Instagram. Mama oba osula n'amega. Nogamba tuli kuki? Oba osula n'amega. Kiringa okudatinga omusajja nga yateekamu disappearing messages anyiiza. Waliwo nezi disappearing after 1 month and biki. Disappearing messages 24 hours. Chichichi olimega. Tebamanyi mugaso gweyo. Thank you. Disappearing message. Tosobola beera nga oli wa buvunaanyizibwa n'oteekako akaaka. Disappearing message. Era nze bwe ntandika okuchatinga naawe. N'akusaba ennamba. Abasajja abalina amabi nasaaga. Kyaba mukazi munno ba. Kitegeera. Akabi naakale naakolera. Ate ogatteko n'olubuto. Anti nawe lumala ne lujja. Please, mwefeeko. Ate naafuna omukazi nga talinaako yadde ebbi naye. Boogerera bali.
abafuna omusajja badde kyaku ayino mbali kyagamba n'oteekamu disappearing messages after 24 hours kumakyokera otanka embozi we yakomye ogambe hi love good morning nga wallahi kuliko disa kati nayinza okugamba oba mpereza ku namba y'ono n'abyerabira ne wayitawo ate olunaku kyate ddamu nsingi simanyi lwaki bambi abamu ndowooza tebakati nedda olaba abasaba bakamanyi akantu ako kyakaba bwenzi kwamba ngamba kiki kyova okweka olimbega kiki kyokweka abasajja bakola ngamba bakuwa essimu ye n'ogikebera nakumbe yagize messages gw'ogamba era ffe nze mpa essimu ye nange nemmaze manyi ne password obuntu bwagenze dda ne bluetooth olaba bluetooth zinyiiza bluetooth wadde gwe nawe bwoti nkulaba bw'otypinga ngamba kiri mu kutypinga nkiraba ne bluetooth saagala nnyiiga oyagala nnyo omuntu nakuterako ka bluetooth nimanye nti noozirabye oganye buganyi kunziramu but you know I cannot tell if you've seen the messages naga Babaritah nga asirise boutique kasobulaba nga buli bubiri ante waliwo abayinza okubeera nga ali busy nga tanaba kubikula gisoma waliwo muna nga balina data ngeri online wifi nga bwewereza ate waliwo nga notifications tezijja kungulu so until they open up the phones kusindikira message okebere ezo message za WhatsApp kasita togibikula kutegena katiki kakubiri katiki akasobola okukasomera mu screen nga yadde takabikudde aba akalabye nti omusindikidde kasita bubeera bubiri mubuuzo kaiza aganye akanye akozebwa wakanye katiki kambabeera tebannalaba message oleza ko izi message nakugamba najidamu ekiro nagamba wallahi mbadde sinabakebera WhatsApp yes nagamba kiro nakyo kindeke nja muddamu yes kati watuuka bambi neyeerabira naye ng'aba yabulabye nga yabusomye dda nze okuteerako nze nankubulire kasana nga butike buli bubiri nga tunze nabuteekako okay thank you ng'ate opako kakale sorry yabulabye dda oyakiriza mwana mbadde busy mbadde nawe era mbadde ngena kuddamu ompereza message nakuwozesa ng'alimba nkodeda thank you it's okay no worries kati awo nange wozisindika ngosoka omulumyamu ekyageza gwakola tit for tat olwo ne lasino bweyagala ogirabe lasino eyange ogirabe sigirabe kiba nkoona ggwe by the way nkyanoonya gye mpitayita nakyagala lasino olukwanga ate update nze status nogamba naye Babaritah kati essimu yange era keina bye yenyiga byesagenteri nogamba naye Babaritah osirika ku WhatsApp yo nze no complaininga desensitive neogamba booliawo nga kwaza ka challenge ku TikTok nogamba tuli mu hallo eyange togirabye neŋŋamba lulibo olwo nange njagamba okay this is what we are doing nga mbulookinga mukka nerabira okukateeka kugenda kategeeza bayaye last scene eyo olaba ereeta obuzibu n'omuntu yo ereeta nnyo musosindika message n'atakuddamu naye nga last scene ogiraba 2 minutes ogamba banna ddala n'omusajja talabye message yakavaako thank you aye nasigala nga ali online nayo online sijagala era sigisaako ozawakye nti nkugambye ennyumba neŋŋamba mbu message yange tanagiraba oli online the whole day online kiro nogamba okay okwewa emirembe obijjako obujjeeko ojja nyigira bwereere
Ng'olya toyagala kwogera naye naye ng'ali busy lwaki yonchekingako ennyonnyo bali yavuddeko ssaawa mmeka ekyo kyona mba njagala mmanya wasembyeyo kwogera nange oba omuntu obo ku tiktok kwebuli online lasini okujjako last scene katumanyi wano obunyambe nenzirayo neŋŋamba this is what we are doing era omuntu ng'obweddako ali naye nga bamusindikidde message nga by the message ku tiktok kweri ogiraba era bakolaga active ngali active naye nga musindikidde ali busy ku tiktok bambi abantu bali busy naye n'omala oddamu n'ogiweereza ng'okolima n'ogamba case bw'okoze so you mean the whole mama ka message bakavaawo amangu gweteekako n'essimu akuba nga speed n'okuba naako nange sigikwata tokwata osooka n'ogireka mu kamoolo nkuddamu nkya naawe wajjako ng'ogenda ku tiktok nga tulaba ng'oli online ng'oteekayo akalumya abakazi tulinga sente Woo-wee. Anyway. Shine. Olina ebikuluma bingi naye nkubuulire obuntu obwo buggyeko gyafuna nze nabuggyako kwewonya ate obuzibu bwenjagala njagala nnyo that's my issue right so saasira ofuna omuntu akwagala obulungi yonage emikono gy'abakazi ogiina nze sinyangu na Dorini wange ne Eva wange. Aha! Dorini. Never naye togiwangaala. Nedda nze mpangala n'emikwano. Tatijja nnyo. Beera nomo. I think it's good. I think that's better. In that no man maze omwezi nga temwogera. It doesn't mean that tumate mweyagala. Muba mweyagala. Sometimes temweraba. Man, life, you know. Naye n'otamala mwaka nga tochekinze. Mwaka obuusi. N'olaba ka message Dorini nga bamutwala speed n'otamusindikirako ku message kiki ekibaddewo mukwano. N'otamuga owaaye sitole ekyo kitegeera yataba mukwano gwo. Oyo omuleka bulesi user. N'agenda ku status n'alaba nga okoze ka challenge ko. Yadde n'okuwaana gamba onyumyenyumyeko ko. Oba kukunyuma. Naga bannange n'atakwebaza bannange oyo si mukwano. Bennezo kuŋŋamba ba exes. Ba ex. Okyali in touch oba wabagoba. Nze nkyawalimu sidda mabega. Wali ne bwakobaawo bwebanga lwe lubiriizibwo. Tumanyi abantu bakola mistakes mu bulamu n'akomanga lwe lubiriizibwo nno. Nga nze nkyali awo nalinda ggwe. Ate osanga naye wagenda n'oddamu n'otomera. Era n'enzirayo emabega. Bagamba akaddanyuma kassa. Kassa naye bamba bifunyeemu kale si bangi naye bamba babifunyeemu. Oluusi bya mukama naye nze ex sirina kyenkwagala. Toyagala basigenze ku kisiraani kyaddala. Wallahi mbanga nze ku bisiraani. Sikulimba ex. Ate kati eri wano ba ex nga yakuzaalamu omwana. Awo mwina bondi. Nero buli badde. Taawo. Ate era luli balumwaji yakunyawo. Nakuddamu. Yedo. Adamu n'akoma watu omanyi toleyo bakazi abasiru ddamera n'amuzaalamu. Naddamera n'abula. Ng'omwana abadde tamulabirira. Yes. Okumala emyaka. Katugambe emyaka 10. Naddamu ate bwagenze lubuto. Naddamu eri n'abula. Kati n'okugamba wali ofaaki. Oza waki basajja ennaku zino DNA ebagamno abambatya n'okukebeza. Awo obwana buli muli abakazi bali muli obwana si bwa abasajja. Ex amaze emyaka 10 yakusuulira omwana. N'omusajja gw'olina yalabira omwana. Gwe neddayo n'ofa. Basiru bwe batyo. I'm telling you. Abasajja bagendawo abakazi obutwa. Kituufu. Sekulimba bannange ekyo nga kiruma. Bakiruma. Very true. Noddamu n'ofuna olubuto ng'olaba omwana asoose afaanana. Ogani omwana olwo ng'afaanana gundi. Ng'afaanana Keys. Omukulu gwe wajja naye. Ffe tewali ayina dimpo. Keys ayina dimpo. Ndowooza olaba. N'ogamba Keys ono. N'akugamba munnange. Ene mu famire waliyo omuntu akadimpo. Gu Keys gwe gukulyamu olukwe. Ensisi nnyangu. Gwoyo ex.
Bana abakazi bakola byolusiya. So I really understand when men are bitter. Tebakyabesiga n'abaana biki, so I really understand. Omanya abakazi abamu basiru banansonyi. Kale baba n'ebizibu byabwe abamu si basiru. Omukazi omusajja asobola okubeera nga abadde akusasulira rent during ng'akuwa buli kimu naye lwe weetaazeeyo $50 olumu omusajja atu n'atagikuwa n'ogenda ewa booda n'akuweeta n'ogenda ewooyo $5 tekana ovayo n'olubuto ate banaye ekyolubuto kitabuse kyebana kugamba ti ennaku zino kitabuse n'oguma bamwe abasajja bagenda kuba abakazi obutwa bakazi abasajja b'ennaku zino abasinga banyiivu gamba waliwo bali nga abaana 5 nga bw'oyogedde nga abaana 5 babiri be b'omusajja waliwo yampako story lumu era kati nga naye bali bonna yabadde abalabira omusajja mugagamba okubanga yatamuwa time naye mugaga nnyo talina time ng'abaana balina abaana 7 ababiri be b'omusajja naye omusajja takimanyi kati yali azze kuseekinga counseling bamunvumira ku mpewo n'eŋŋamba otyo muvume that is too much bambi I felt bad as well n'eŋŋamba omusajja ali mu kumenyeka yes gye bali nabeera mu bufumbo ng'ogendako n'ebbali n'okimanya nti olubuto lwolina si lwa musajja lwa bbaawo twalaba ne byali ku social media recently some months back omusumba no oyo yagamba baayogera kyengeri gy'atazaala obutaswala waliwo omulala agenda okukizula nga omwana siwwe n'owokubiri nga siwwe naye nga talinamu yadde naye nga yabaweerera webale katono kyekyasinga n'omuluma ng'alina bondi eyo ekitegeerera naye mbwe yagenda tuuka ekiseera nga alaba omusakazi atandise omujooga aka omukazi ono nga atandise okunjooga mukwana agenda kizuula kyokka ng'ali muli ali serious ali mu kyaki abakazi twekaza but I also feel bad for men. That's why I'm saying some men tebavaayo kwogera they are weak but I felt abakazi munyigiriza nnyo abasajja akuba bambi I know basirika tebali loud nga ffe abasajja tebalina bwogerero I know buli wayogera gamba ekisajja kyayogeza abasajja watuukira okudecidinga abanyigiriza by the way watuukira n'okuvaayo okwogera abanyigiriza ate n'omujooga akulekedde akuzimbidde ennyumba bikyali n'omujooga n'omuvuma ate abamu bambi balina ennaku agamba tulina abaana ng'ogenda beera mu buzibu eppagati zino nalimayo biri ku bakazi nfumba lwakuba abaana munanga abaana n'agenda obba egwe omusajja ne muva eno kati nga abadde ne babestie abaseka natuuka ewaka bannaye ng'alinga agenze mu kkomera bwera mbu fesi zikyuka bali mu compound nagamba oba ku gate nagamba kati nga lwaki ogenda gyo era ku weekend abasajja abasinga tebagala kusiiba waka abakazi bababonyabonya kibi nnyo nze waliwo eyaŋŋamba mbu n'okugambamu ayina mukazi we mbu naye n'okumugambako nti omusajja n'amalagina naga mukazi we baby I love you ng'omukazi ayinza okuzirika nga lwaki nga laba kiruddewo kirudde oba kiba kipya n'agamba whatsapp obaza kaki ezo things of like n'eŋŋamba waagi then waliwo n'ekino kyeyanga mbu omusajja n'akusindikira ka message like n'akugamba leero tukoleyo eno style omukazi anyiiga n'akuvuma wabadde mu bwenzi mbalaaya kati malaaya ki yakuyigiriza ekyo katozese tubiyige kati dore kiriwo ekituufu wamu manye basi men are adventurous kyemmanyi sayinza okwamulaye nga maybe byabadde mu sawundi eyo nawera nga banyumya nagamba waliwo kiwojjolo nedda kati olaba nze ndabanga omusajja oyo akusindikidde ku kaseera nagamba birayo tukole kano kasitali nze ndabanga abaakwagala ennyo anti kitifu abaakwagala abakweno gye bajumiza nagezezzaako kiwojjolo style nagamba kiwojjolo kangambe ku mukazi wange era tugezeeko kiwojjolo
Agenda kutuuka omukazi anyuze. Nga tolina appetite nga n'emmere tegimutedeko ng'olina obusungu. Ani aba? Omukazi owa yaba akoze ensobi. Owaayi bifana ebintu bino ebya laavu. Omukazi n'anyiigawo mu by'okusaaga. Atalina nnyiiga. Omuleke onoomugamba tukole mugamba mukana jjangu tugiyige. Mugiyige. Esegi aleme genda walala aginoonye. Ate jja yajja ginoonya. Ati wamenyemere nnyo abajja ginoonya. Newa newogimuwa. Ffe baatugamba ne bookola samabooti. Fula nkubuulidde. Ajja kgenda nga yayagadde. Omusajja yagamba alina omukazi. Naye oli omukazi. Bafumbo. Naye baba ayagala omukwata kasooka mugamba teekawo ssente. Bannange. Mwafuna feelings. So n'okukyuka just so whichever position you want money. Naye mukamba bannange. Nkwatako teekawo ssente. Ate yo ng'akaliko bannange. Abasajja nno bangi abalimu obufumbo obw'ekisibo. Anyway. Naye mukimanyi nti tetudda mu bituufu Doreen. Omukazi bonna basaba ssente. Abakazi bonna basaba ssente. Tanyumiza. Ez'akameeza ako. Tuzaagala. Naye nti ze ziba zikwasaganya ensonga. Ffenna tusaba ssente era bwe yeefula nze sisaba ssente. Agenda nga tataddewo kameeza akomayo wakano omumwa guli mu nnyindo nga bw'okoze. Abo batagenda kukwata. Abaakutamye. N'ogamba alaba nno ekisajjasajja nga kikutamye. Naye akuwa ssente owaana kiri ekisajja kyo bannange. Nga bakirabeerera. N'agamba bannange n'okulaba ku muti wa Babaritah ng'amuwaanye. Omuwaana lwakuwa ssente. Obola ngugambye sooka oteeke ku ssimu buli kimu kijja tayari. Oguma sikulya. I know. Babaritah nga tumaliza sooka oŋŋambe. Nga sikulaba nnyo ku mikolo. Like emikolo like you know like abayimbi bano abalala abakola ki? Abakola emikolo. Abayimba ku functions, kwanjula. Yimba ku mikolo. Omanzi atabiraba. You don't post? Yimba mukwano. Yimba bulungi ku mikolo, kwanjula mbaga, pate birthday. Kalwaki totuteerayo ne tulaba? Ebirala bino ebyabayimbi. Kati concert biki bino akuyise lw'ogenda. Bw'ate ompise. Ng'osigala mu life. Nsobola n'ocontributing ne sijja. Oluusi mba siriiwo. Ekitegeero eby'ennaku zino. Bw'ogendayo batakuyise oswalira. Ayino oswala. So munnange atakuyise. Togenda. Kati mina ng'oterayo tumanye nti nno bakubuukinga ku mikolo ze banaye tebakubuukinga. Lwaki? Ekitegeeza gwe tosobola kugenda bino nga bino birekerako ku mukolo. Just okulya biki. Tosobola. Tomanyi kyenkola. Ngende ntuula enje. Nino limba ow'amaanyi lwa ngoma nganda lwa mikolo. Kati gwompite ngende ndya emmere. Kale mperekera nze. Nga gwe. Nga gwogenda kola ki? Tugenda kulya kulaba abantu batuyise bampise nga bamperekera. Doreen. Era tokkiriza. Nja kujja nkulabeko ewaka. Kale ekitegeeza bw'ogenda ku mikolo olya tolya? Sirya ate mba nazze kulya. Linda ku mukwano gwa kwese mukolo togenda kulya oba keeki oba kusimba line okulya mmere. Kusimba line? Ate laba simba line okulya mmere. But I mean it's about eating and jubilating. Okuleka nga gwe waffe ewaka ne baganda bange ndya ne tunyumya ne tulya. Naye baba bampise kuyimba. Olimala okuyimba. Nze ngenda maze okulya. Gulayo wali ka KFC nendira mu motoka nengenda nenkola. Mwana yagala KFC bannange. Akayimba kendoza mwali mwina katuuma KFC. Akayimba? Kana ka hello. Kakati more projects zijja. Kyoba omanya. Concert tusuubireyo twagala mmanya. Byonna ngenda bikola. Kati olaba Doreen. Njagala nsooke mpe abawagizi bange music yawera. Okay. Nakola concert nga music yawera. By wali na team bakyaliyo team Babaritah, right? Bulungi. So basically oyagasokoddemu ng'oyongera ku sooke mbaye music ababadde banneerabidde banzijukire otegeera.
oli mutuufu bamanye nti ayina luno ngenda okujja nga okitegeera nga si byakunoonyereza bunoonyereza so tusuubireyo mu projects concert ejja kujja one day concert ejja kujja kansooke ndeeta omuziki muziki wange buli wamu waali Babaritah muziki ne ku YouTube Babaritah muziki so across all social media platforms Babaritah muziki era genda ku social YouTube eri ku YouTube yo YouTube ya nati umanyi munange byennaku zino olima kweli ku YouTube yange Babaritah muziki ku TikTok osobola okujja n'otukolera ku challenge okitegeera ennyimba wonna wezigwe kasitotekamu Babaritah muziki kati abagundi ogenda bakola otya abamu wali ogenzeko okuyimba ne batakuwa sente zo kati waliwo benalabya wano sindi bambi yagenze is it London bupromote nakuba essimu nakuba amasimu wanje ngamaze performing yali tanalinya yabadde tanaba performing bakubye okuba emisana ng'oli amugamba kankutereko ngenda kuterako ne space dena njukira luli bwe baagira ekitundu kye nga kibanja n'akwata ebintu n'abigira n'agacha katemundabanga kati nze ngeri gye nina management nze sibanja ssente ogwo si mulimu gwange ogwange gwakuŋŋamba linnya stage buli kimu kiwedde kati bino ebya ssente sibiyingiramu How are you? Tumaze noma tewali sibiyingiramu ebyo munnange okay sibanja nze kasita baŋŋamba linnya stage bamanyi buli kimu kyakoze ki kyawedde ate nze sirinya stage nga buli kimu tekiyinza okubeera ne management tukitegedde buli kimu abanje akola ki byonna biba kuba tosobola kukola mirimu mingi kale tweyanze Babaritah nga babagambye munoonyeko Babaritah muziki everywhere akuba muziki mukole challenges ibinakaida kapya ne Nati Nathan hello mubagambe basoke basse ku ssimu bazikola tegene etya teeka ku ssimu nkulinze soko teeka ku ssimu jangu n'obukebera ne KFC ekitegeera ne kondomu Dorini yaje yajireberako omanya yimba nno naye simanyi nebeze tulina okola gamba management waki era lavo tuvume basajja tunafume musajja ate kati wonaavuma naafuna kale tuvume abaavu abasajja abaavu nfuna omwaavu ate naye tuyimbe ku laavu balage nti olina laavu nnyingi so muwulidde so munandaba nga Babaritah featuring Dodo Badorin lweruddako by the way Baba and Dodo yes kale bandaye bye. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.